Bukerere. Yes, Shannon. We badenji ja Shannon ni mubuke. Shannon ni mubuke. Yes. Oyuwa yali wabavuka. Yali female life counselor. Kati female life counselor Shannon ni mubuke wavaawo. Yali nembiranye n'omugenzi nakamanya ku kifo. Kadi Shannon n'agifuna. Wagifuna yakulembera ko yennaku. Tezawira binateguka. Bonna nga bali bakana kadi bateguka. Bonna bateguka. Bonna kati bagenzi. Kadi no Shannon yasooka nafa. Kadi nakamanya n'akikola. Nakamane bamwa kadi ngoli kwa election wada bisana naye waliwo kulonda abantu awalala kwa wako ali kayunga nimatu wa election one ne bakwawo kulonda nakamanya ndya nakola ki nalondebwa nakamanya namalaka ekisanja kali abakimala ko bata afunyanye kadi abira ate agenda okwata kine kya 2 mu agende ku district atena ina abantu bagandi kifo kibadde ki so kati abeka tent kibakaba naone goma kyakola kyabaddewo ko kyaliwo kibaddewo kubanga nakamanya ndoza ajawo myaka 2 kiwezi nakamanya yafudde wano nga tugenda okulonda kanesha ni mubuke campaign sigina tandika kakati bakabe katende nane goma kikozi eki kitose kibaddewo ate district yeki yemu naye kankati njagala kwogera ku nsonga ya message message ewa ekintu ekikyamu ewa kubanga omusajja nzimanyi ku musajja ngwa wandise ko message meya kabandi ata siwa shiriki siwa kalugo kalenzi ekyo ntayi naye kakati ono omenya wali omuntu akyakuzima ko nakuzima ke bigambo nagalo kukyayisa abantu yayitayo yonna kimese kitambula gende nga kwogera ke bigambo yo mulogo biki yakola bwati naye nga tesiki meya kabanda tayinza kuba washiriki siwa shiriki olwali ebyabufuzi naye bafuza ate babizanye bubi yene waba washiriki kati omuntu yawangudde ye meya aliko kati lwaki abasigala akyalogo ngafiira ki ngamufiira koti kati nekirala munamuloga namufafa na poleka ekisekererwa alimba kati eyo kemiko ya byabufuzi wana abakuba kemiko na mu byalo bitambuze mu byalo agende nga alimba abantu abakwata obujega nga bakosa ne bana bakansala be yakipudde bagenda kutambuza faya no manyi musajja mulogo yakote mu musajja soka kati oyandi badda guide nga nawo guidance entufu ti wantu nakola buti nemwe tuti koyo mukala fe tumwetaaga tosobola tekawo lutalo nolagala ate nayo tajja kuloga kakali gutegerera ndi bakuloga kireka okuba butegeezo nayakoze message nga wawano nga naye ayina ababe ayiza nga agenda wajaja jumbe eyo oba ewalala waliwo bagamba nga nato bagenda nge Tanzania ayina babigambanga kunye kakundi kalinga wano kagira Tanzania eyo nga je baterereza baterereza abakulu nga je bali abakulu bali ga Tanzania neka kadi nze chono bali simuuliranga ko kuva wano yaduka buddusi kaduka kudasabulamu kankati kaduka kudasabulamu amugoba yali kabanda ate kabanda yali ebisere musajja atu abali na kansala yali kansala nga mwagazaaki so kankati bwe yaduka fefe kasere bwo yaduka kuva wano mu district ate abagwa mu kalangwa kankati eno message ina kyeraga nagwa ndi obayaga nomanya kifa mu nyanja obuuza gonya yesulamu egwandi emputa mweziri mukene mwali muri mwenge gentono temukyali nko naye kati kabanda ate nabakulagana konti oba meya bwegwa oba MP yakala ikanakala kuzanya kibamuwadde ko tanaweza na miezi tanafuna nakasala ko nako obwa meya tanafuna nakasala wadde nga fa lwaki oba mulowoleza nti ayagala bwa MP omanye banayavuzi bana abakujjukujju balabye ekyaguddewo kuzizika mangu akuba kamanyi kati musisi bamwogereranga ebigambo musika agenze eri semunju agenda munyiga agenda mukuba agenda musuula eri naye nga musisi asirise musajja munyimukubiriza ale nga omukazi naye yakuba musisi namuggyemu yamukuba omujja wano kati singa mawulire malala nnyo naawe musisi nakakukuba kuva wano semunju senga wali senga wano waliwo ate wana amawulire malala wali musajja n'omukisa tugumenda legeza byandibadde bibiri either muso okubanga ye MP wa wano aba wekira either okubanga ye MP wa wano oba singa yagenda dewa Katonda bwekiri musibaga naye mukubiriza tazanya ye mukubiriza wa Church of Uganda ate munamateeka amateeka nze obutakola naye mukubiriza wa
awe kiraawo amateeka baga mukubiri amateeka tegakola amateeka tegakola musanzu kusirika Kaso George Musisi abakulemezaamu emukono yandibadde either MP wa Mukono municipality oba singa ali wakatonda olwokuba senga mukubiriza nzenga ki MP mukubiriza yandibadde MP kuba mukubiriza wa charge oba seekyo asuma bana muri ko side ne side yandibadde yasindikibwadde wakatonda wakatonda natwala kati tefeka kuba yagenda dda nagenza kati ono bakano nagenda basanga FFKL engumi evuga aiza muguru oba magombe engumi evuga owano municipal kaza batalwanagana nasanga FFK namusanga FFK bokubanga iwanji report ekyali medeni ne mwami Tony bwaneka ndijja mukubiriza vya tubulire kansala Mabira nzize mpulire emboozi y'ettooke kati gwogena kumbula kubanga obadde mu field wadde ng'otambula ne ng'oli campaign wa candidates ab'enjawulo ng'ati naawe mu kalulu mw'oli nawulirawo ku mboozi y'ettooke nti Owekiba Nambooze buli gye yagendanga okukuba campaign ng'asooka nafuna abavubuka be oyinza bayita bakigatto bamunoonyeza alina ettooke ku kyalo ettooke eryo nga liri ku lusuku nga liri mu lusuku kakati nti nga balitemayo n'omugogo gwakwo balireeta lirina omugogo gwakwo nga balireeta nga balisimba wagenda okukuba laale era nti bwe yatuukanga kubanga bombo balisimbanga nga balifunira omuti kwe balizizika ne balisibako n'ebyayo oba n'emigwadire lyeme kugwa kubanga liko ekigogo kino kya wansi mukali bwe yatuukanga nga bamukwasa ejjambiya oba akambe ngagenda aliyunja ngagamba nti mbamaliriza mbamaze mbayungiza emboozi eyo ntuufu oba bibozibozi bya social media emboozi si kibozi ya social media naye nabinza okuba yatuyamba okuyita sira kyekyogeraku sinza okuba kyatukola ki kyatuyamba naye nga kyo nakirabako okwo naye simanyi omulama gwekirimu gwe naye walabanga bulabi ttooke nga muliyunja nga tuliyunja kale siza kubula ti oba lyali litegeeza ki naye nga kyo tewaliwo science w'ekifirika simanyi nakumanya naye nza okuba lyatuyamba 2010 era wano bakulaze nti yalayira January yalayira June lumu 2010 kakati nakwata 2010 ekyo nasooka nakituusa mu 2011 awo ndoza yakwatawo ebiri yakwata ngo ganzi zyo yakwata ke kasawo era nakati yakyakola bakaluba mukasa yamudeza sente ziyali aliddeko kigeza kyali kiyambe ekyo tukimubalire kyonna ekyo kiba kyatandika 2006 One yali 2010 kiba kyatandika 2006 kati kimuwe ekyo 2006 25 paka 20 no kyali kikwako 2011 kyatandika 2006 kati 2006 yes so 2006 2011 kimu 2011 2016 bibiri 2016 biri mugumu bisatu 2025 bina nawe bibaze bulungi ebyo gabingi bulala 2006 kuba tukimuwadde kyonna kikye kuba ne bakalube yasasula ssente eza kooti yasasula 2006 paka 2011 kimu 2011 paka 2016 bibiri 2016 paka 2021 bisatu 2021 paka 2026 bina Nenga yagamba yakafuga bibiri byokka. Mboga zebi. Tamanye kubala. Yali avudeyo ko nataddayo na misingako mwa. Ekibangawo. Oba yaliko nga honorable Lume Bayiga kubanga Lume Bayiga yali yokko. Bamuzikizaamu. Nadda kati bamuzikiza. N'abakoba yali yokko. Bamuzikiza. Ate naddalu. Kati yakomye. Ondabangawo. Ono omusajja wane nakawa omukadde oyo WNRM Ruhindi yali yokko ne bamuzikiza kati yakomyewo ondazikirangamu byonna mukono yabagunjufu so kitegeeza kino kyonna olukituusa mu 2023 agenda kuba tukutte emyaka ebisanja 5 emyaka 20 mwegi naye wadde ate nga kiba kyabulabe kitegeeza wanaaba akomyewo ajja kuba ayagala kutukwataaga kale ate wali njawulo ne Museveni naye kakati bino kyolaba zino message nasanze nebyeddogo na biki bino biraga return eno message zatandise okuweereza biraga kudda kubanga omuntu atalina interest mu bifo oyombera ki era oyombe saani yabutavuganyako bwa MOP kisanja kijja
ate wano waliwo enkola ey'okuzika chemical bajja nakutira keti buli odukaga mulogo waloga ngawe enkola zino omusajja wesera yeetaasa kajira okumanisa eggaali naduka yadduka ebyo yetera kati balange kwa agati mukino kyendabye bwabanga meya ayagala wano awali namboze kati tannayagalawo munnaye nno tannabakulaga yekyayagala kiyali kintu kimu kolera bannamukono okubalaga nti aleeta site wamala okudda site mu kibuga wiisi abantu bajja okumusalirawo nti kakati genda abantu bagenda omusalirawo era yetakeerawo n'abantu mbadde njala baka palamenti tannakirowoozaako omubaka akomawo bw'atuusa kino mu 2 mugumu polira byevuganga ngalabiza Nyanzi ayinza okudda bwempulira naye banna ate okukima ki bwempulira ndi mukono olwaleero era nga ndide kansala Mabira Moses Serunkuuma akawa kasitama tekanazibula akiika butereevu ku lukiiko olwa municipality nga kansala akiikira omuluka gw'emisinde akiikira omuluka gw'emisinde ward kakati program y'olwaleero tugenda kwogera ku ddogo erikudde ejjembe mu mukono mu byobufuzi bya mukono eddogo eryo nga terikomye okubeera lw'eziddogo olwetandise n'okutta abantu bwetutuukidde olwaleero nga bannabyabufuzi abaakafa olw'eddogo eriri mu kibuga Mukono oba mu disitulikiti y'e Mukono lingonga buŋoonyi ate ng'abamu ku balikulira okusinza ku bantu be banokolayo be bamu kuba betumanyi bannabyabufuzi abagundiivu mu Mukono abakyala n'abaami be bakulembeddemu eddogo lino. Kansala Moses Sibuuza ku bantu mbalamusiza mwenna nnyo gye musinzire okulaba mu kutu guno kulamusa muganda wange Martin Kimba muzibu wa Kisolo bonna batwabo nambalamusiza so ne bannyabo kakati waliwo ekibaluwa ekyatambudde ku mitimbagano egigatta bannamukono n'okubuuka bannamukono nga kirimu obumansuka nga kirimu eddogo ekambwe nategeddeko nti ekibaluwa kino kyawandiikidde omubaka Nambooze okusinziira ku sources zange gye nakijje sources zange ezeesigika naye nga tunamba kutuukayo eyo nja kukuzzaayoko emabega katono wiiki eno gye tumaliriza waliwo kansala eyafudde ng'agenda okulayira yadde Nakisonga sub-county mundooza abadde akiikira kyalo ky'e Katente muluka gw'e Katente kansala Kitatta Henry Naggwano yafudde kigambibwa nti Henry Naggwano bwe yasikira oba gwe yadda mu bigere naye yafa nga yakamala okulayira bwe tuvaayo eyo mu muluka gw'ekiwanga mu kalukano ke twamaliriza mwalimu kansala eyafa nga yakafuna tikiti era mu n'ebyamutta kati bikyakola ki bikyatankanibwa essaawa zino waliwo abali ku bitanda abapooca abali obubi awo tugenda okuba nga otandikira lwaki bannamukono ebyobufuzi mubitaddemu eddogo nze ni musajja wa Katonda eddogo oyinza otategeera bulungi naye olumu waliwo ebigwa ku bantu ne weewunya noga nti wabadde wakufa oba libadde eddogo kati mubeere faanagana bwetu nabye nga chairman mufuwa Stephen wonna Kisunga yaliko basi chairman wa district yawo nga naye ebyo byayogera nga bigenda wa mu ddogo nti musajja musse waaki muwamba omugezi yamugambye nti wayi bannasudde kwayadde mwayagala bwa speaker omugenzi adagala bwa speaker yadagala bwa speaker yadde wa movement naye nga namu ku masanyalaze nga agattawo wonna nga nabo bamukola kibamuwa kubanga amazika gandagalabyeko abantu bannabyabufuzi ab'ebibiina byonna aba NUP babaddeko aba NRM babaddeko n'abala bonna teyabadde na buzibu so abadde asikeno n'eri abadde asambisa abiri oba just ono omuntu agatta bonna abadde muntu w'abantu ndowooza abadde simumanyi nnyo yadde muntu w'abantu nga banyonyolawo nti bakoze tests zonna tewalabyewo tewaliwo obusaayisayi bwalabiddwako oba bwagenze mu mawuggo wabuki omuntu postmortem report bwe yagambye Katonda agamba naye ni tekinologiya w'Abaganda asobola okukola obwo obusaayisayi si w'Abaganda nno bokka bakugamba wogenda eno gye balimisa abantu yewa ekibuga bagamba ate woogenda eno mu Bunyuli ate nakyo kikambwe kakati buli wamu waali wakiddugavu sayansi oyo era tusobola muwakanya awaali okujja no municipality nawo nga kambwe wano mpuli abantu abamu baba batiisa butiisa Mugoma
kubanga kati mu Goma wano nakyo otajjeeyo waliwo ekyaliwo emabega waliwo Kaluka district kansala wa district akaggwa kaliko abantu babiri omu ng'alina kadi mulanga talina kulanda kadi yajja n'alwala alwala bubi nnyo nabeera ku ndiri naga nti alina kadi yamuli obubi Muluka gwe seta n'ennyenje. Muluka gwe seta n'ennyenje. Waliwo Hajiru Kumani Seggayi. Mumanyi bulungi. N'omulala bamuyita Muyimbwa Charles. Kati n'Omuyimbwa ali independent. Muyimbwa teyafuna tikiti. Kati Muyimbwa ajja agwa ku ndiri. Bwagwa ku ndiri. Baga nti ono alina tikiti. Hajiru Kumani Seggayi. Tiyamukuttemu. Musajja ne yeewoza kulaba bale sina tabbu. Ni musajja musiraamu bya shiriki. Kati sekola shiriki. Kati ne Rubeera namugana yo genda kwe mulago ngamwegayira namuganda wa sina tabbu. Yagenda okwanga Muyimbwa tumufunye gakoze ki? Ngamulamu n'alamuka. Naye abali banga mulwadde. Naye baga nti ono yamuli obuki. Akaluka kagwerawa. Kagwa atono yakaluta wa tikiti. Rukumani Seggayi. Ono yali asongeddamu olugabo nti yandibanyiza amapeesa. Teyatwala akalulu. Omulwadde yakatwala? Mulwadde bamungunzi Hajiru Kumani yakatwala. Yalina tikiti. Ne wano ka bigambo byatambula mu campaign Hajiru Kumani musajja amutwala amukutte madamu libubi. Naye agenda ogwa Kumani namuganda namutukirira ng'omuntu. Sina siriki. Nze ndi muddu wa Allah. Kati omusajja naye bikola ki? Oyo n'atereera. Kati ekiwanga nakamanya Recho. Omugenzi. Yes, yali afunye kadi, yali kansala omuwala akiikira avubuka wano ku lukiiko lwa Goma Division Council. Ate n'afuna tikiti ogenda okiikira abakyala ku district. Ng'atwala Gombola yonna. Yali muyiribi nnyo, Gombola yali muyiribi nnyo ng'amasannyalaze. Kaakati yali akamuna tikiti awo nga tanse kampeni nga zinaatera n'agenda. Akawungeezi yanabi yali nabo ng'amulamu nga yeeyagala nga talina tabbu bwe yaddayo abako omutwe ne gumuluma baga n'ayitaawo. Nga tikiti amaze agikutte mu ngalo. Tikiti ng'agimaze. Era nupo ngulabo nnyo yotafuna. Kubaziukira mwaleeta n'omubiri gwano okugombolola ogukungubagira. Bagukungubagira bamutwala Masaka eyo bambi saidi z'Erukaya. Ku bijja by'abajjajja. Oba bwali butwa. Baakebera mu ddwaliro bagamba postmortem eyo yali sipiika wano yajja ogituwa kuba yabikolako ennyo. Yali sipiika wa Goma yali ani mu kisajja Mamitone Bwanika. Yagezaako nnyo okugoberera ki ensonga wano nagobe yali ng'atulambika tubane mulindeko omubiri gw'omugenzi gwekebejjibwe buli kimu temutwalira amateeka mu ngalo kale oyo yajja otuwa ebisiikako mu maaso eyo tabituwanga ripooti ekyalemeddeyo naye Mwami Tony Bwanika ne tujja mukubiriza ve yatubuulire. Kansala Mabira nzize mpulira emboozi y'ettooke kati gwogenda kumbulira kubanga obadde mu field obadde ng'otambula ne ng'oli campaign w'abacandidates ab'enjawulo ng'ate naawe mu kalulu mw'oli nawulirawo ku mboozi y'ettooke nti Oweekitiibwa Nambooze buli gye yagendanga okukuba campaign ng'asooka n'afuna abavubuka be oyinza bayita bakigatto bamunoonyeza alina ettooke ku kyalo ettooke eryo nga liri ku lusuku kaakati nti nga balitemayo n'omugogo gwakwo balireeta lirina omugogo gwakwo nga balireeta nga balisimba wagenda okukuba laale era nti bwe yatuukanga kubanga bombo balisimbanga nga balifunira omuti kwe balizizika ne balisibako n'ebyayo oba n'emigwa lireme kugwa kubanga liko ekigogo kino kya wansi mukati bwe yatuukanga nga bamukwasa ejjambi oba akambe ngagenda aliyunja ngagamba nti mbamaliriza mbamaze mbayunjiza emboozi eyo ntuufu oba bibozibozi bya social media. Emboozi si kibozi ya social media naye napinza okuba yatuyamba okuyita sira kyenkyogerako kiyinza okuba kyatukola ki kyatuyamba naye nga kyo nakirabako okwo naye simanyi nnyo omulamwa gukirimu. Gwe naye walabanga bulabi ettooke nga muliyunja nga tuliyunja kale siza kubula ti oba lyali litegeeza ki naye nga kyo tewaliwo science w'ekifirika simanyi nakumanya naye yinza okuba lyatuyamba nga naye wafuniramu awo tomanya omukulu ebigambo byayalamirizangako yagambanga bigambo ki? Kyokka eyo kyoyogedde mbayunjiza ekyo kyokka. Okuyunja kwabanga kutya anti okuyunja omanyi nga bonna banetooke mu lusuku bwoba netooke buli lwogera n'olitema gweta kuyunja deba oliyunjiza kati woliyunja mu mbeera eyo kati bwoba oli mu kulifalinga ku bantu nti mbayunjiza tewabaawo bw'osindise wa Katonda simanyi logiki nyaali awo naye nga kwo okuyunja akonyako twayunjanga ate bantu tuli bakunjeera ettooke nga muliyunja kati nga balisimbanga ku laale wenyini wegenda okubeera mu kisaawe nga libeera bbali awo
kati yali kulanga senenga mmeka okulitekako mwana ali munoonyeze ate manye ettooke gaba n'obunene bwanjawulo wabaliwo eddene ery'emitwalo 3 waliwo ery'ena waliwo ery'ebiri andi kati lya mukolo kuba manye waliwo bana abatunda enkoko oyinza ogisanga enkoko ya mitwalo 2 seggwanga neke kasote kama akawairo naye omuntu omukwata bulungi omuntu omukwata bulungi nti ettooke eno wandiringuzizza linguza mmeka n'omuyita wala era kuuza mu nguzi yaffe ya bulijjo abo alaba nga abazze bantu ba mukulu ngoba yali akiwuddeko nti omukulu anoonye ettooke buli jana akubalaale bandirinyisa kubanga mbadde nkugamba emboozi y'enkoko enkoko oyinza ogenda ku muntu mu kiyumba ng'agitunda emitwalo 2 nawe kasoyongeramu science njagala nzirugavu oya lujumba njagala ya lujumba weli mwebale eriye njagala mwebale eriye njagala tale mwadda akatolo bujjo yose yantumako embuzi matindi kimbo bwe tubeera butonyeza sente kati batuma embuzi njagala nzirugavu kati nenoonya embuzi bunanga sijira kati yenda wange erimu akabala akeeru lero atunda embuzi eranga nti omanyi tufune kiwi mugikuba eddagala tufuna kiwi ne mudduka za omusajja yagikuba sinze nagikuba oli alatunda embuzi ate yagikubako kiwi yagikubako kiwi teyagira abantu wano wasi akiwi tavaako ampozi yankuba yegikubye tasobola kuvaako kiwi so kale ebyobufuzi mubiyimirizaawo ku tekinologi kakati ebyobufuzi tuzetwala ebintu binyale kwa sinali yemu eyeseeta naye ate waliwo omusajja wali bamuyita menta waffe bayidawe Fred Festo zirimala Kigundu zirimala waffe wedde yali wadde era tuddako ebyeddogo omuloza anagumiikiriza muno yali munamateeka lawyer buli mwana agumiikiriza muno lwa nsonga kati gw'ogamba nti kimbo wa mulogo gw'otegeera ddi nti mulogo etegeera nti nawe oba ogenze kweraguza gy'otegeerera ng'oyagala okumanya efa mu nnyanja obuuza ggoonya kuba yeebeeramu mu nnyanja emanya nti muno mulimu engwege temukyalimu mukene ensuma teziriimu n'enningu kaka kiregeeza nawe oba ogenze kukola ki kweraguza etegeeza mu bufunze mwenna bannabyafuzi b'emikono muli balogo abamu kale zirimala Kigundu yagenda ku ndiri yakeera lumu n'aziba omumanga tayogera nga tuna butunuzi zirimala n'abeera mu nnyumba ye yali nnyo kumbiranye ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti n'omubaka kati aliko nga beekuba enkukola mu DPA ate nga zirimala muzibu nnyo omumanyi ndowooza okyamujjukiza mumanyi bulungi zirimala mulamu teyafa mulamu ani yafa Fefe Kaserubogo nedda wali omulala Dr. Damulira Dr. ono kanakulya banga banga waliwo alina ekiwalata bwekiti kanakulya banga muguluma Donald kakati zirimala amala emyaka 10 ng'ali waka mu nnyumba ye nga tayogera na 12 13 ngatuna butunuzi ayimega walayida awo era zirimala keera lumu ng'omumaguzi tasobola kwogera byofuzi n'abifuluma zirimala yakeera lunaku lumu era nga wese emyaka 10 n'ayogera yali muyimbi mu church awo kusente lukuseeta netumutwala kati nkuwe byafaayo kati biri serious gwe mukono nga yabulabe kakati netumutwala mu St. Luke netumusabira zirimala nezima ali nnyo kumbiranye n'omubaka kati aliko ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti ne bagamba ne boogera ebigambo bingi kira kamukuttemu aleka kamunyize koodi naye netubigumiikiriza kati zirimala bwakeera n'ayogera netumusabira era omubaka yajja n'ayogera mu church sibadde wakujja olw'ensonga eno n'eno bagamba nti nze mbiri emabega alaga nti aze sina tabu kati ate zirimala yali kaddawo yamala kati yali yakawona nayagala akumiwa ataavuganye kati yakamala emyaka egi naddayo era kati yakadda muloka emyaka egi yalagala okwebaza kitegeeza waliwo omuntu atayagala muntu amuvuganya bamukwatamu koodi buli oli wagamba nti nvaayo ng'akuziba omumwa nzira nnyo ne Fefe Kaserubogo Fefe kanga yakunyumiriza emboozi za wano ogwa n'eddalu eza sayansi teyanifiridde kayunga ono yadduka budusi kutaasa bulamu zinabiranga naye ku rediyo emu wali omukati babula muli Fefe mukono bamufuluma obuzanga mutami olabeda Fefe mujjukira bulungi twabeeranga naye musajja wange mujjuka sisobola nakwebira suuti gyabeerangamu ya black yabeerangamu akakuba akaddugavu wa kabaka akakuba akaddugavu sola kerabira twatambulanga naye bwana Fefe Kaserubogo kankati Fefe kano yavaawo nga mugisimufungize bamufulumya ekibuga yafulumya ekifulume kutaasa bulamu ate neyaddukira ate nagwa temukala nagwa mu ngumye ta naye nga Fefe Kaserubogo ati nabeeranga naye ng'akubuulira Fefe Kawamanzi yasooka yavuganya ku bwa ssente bwa district n'avuganya ku bwa MP ne ku bwa meeya n'avuganya ku bwa meeya Fefe Kaserubogo ayinza okubula ebyawano Fefe Kaserubogo
yali abimanyi kala namutayane gwera Fefe Kaserubogo ate ngo yakuteddeko jjinja musobola onyumiza wiiki namba mutabani we Allah naye ye Fefe Kaserubogo naye ye Fefe ka naye munabya bufuzi yalagendera ku simu yabo MP Kayunga yote bamwa ticket ku ticket yaki ya nupi yali ayagala naye ani ali emabega wa science oyo kakali ebintu bingi kale nkulaze kya Fefe ka nenkulaga ebyabano bya Haji Lukumani Segayi ne banne nenkulaga ebya Fred Festo ziri mala kigumu kane ebirala bingi kane ebyo byanwagwano ani nagwano enole kitatta kati saga de kuwakana si bulwadde bwa ddwaliro si bulwadde bwa mpisi namulaye mu modoka walinga ndaba obutambi banamulenga mu kikola nene nengamba omusajja wadde mulamu musajja ayagala okugwa abafamile bagamba nti omusajja yali mulamu mutani wa Fefe Kaserubogo yasaana tikiti ya Nuupu e Kayunga naye yagifuna nibagiwa yali wana wali mukulu Nsanja nekola sifa yagisabeera Tenjeru North akantu kompadde kansanyusiza nnyo nti Fefe ka afuluma mukono dogoli eryamufulumya dogoli eryadosusa Fefe ka wano teyandigenzeyo Kayunga kufiire wadde yali waabwe naye yali wano mukono Kayunga gyali azaalibwa naye ate amanyi Fefe ka wano mukono yali azaalibwa Kayunga naye nga ebyobufuzi bye abizanyidde mukono nga mugundivu na mukungu wa Kabaka Fefe Kaserubogo kuba muno yali asinga n'abazaaliddwa mu mukono actually abantu balwawo notegeera nti Fefe ga yali munna Kayunga paka nga amaze okuddayo okuvuganya waabwe naye wano Fefe kanze nabiranga naye nakola naye tokosozi nyingi ku radio yaŋŋamba yadduka wano dogoli lyamuddusa nanga nti kantasobola nga mulimu nnyo yabamuwulira ndi bakubula ku luutu eddala naye bamuli bwi Fefe Kaserubogo kakati Fefe ka yandi taziya kufiira neyi teyandifidde ku Kayunga teyandize kufiire yali yatedda Kalangwa naye eddogo nanga nti wa Kalangwa naye yalinamu entu eddogo Kalangwa yalimu bino ebyekikumpanya bino ebyettaka andi ebyekikumpanya ogatta ebintu bibiri kubanga olina gwojja okujjako ettaka ye agendere mu kalica nga waawano kale bwagenda mu kalica nawe oba olina okugenda mu kalica nawe onogenda mu kalica manyi nnyo bali wano okusinga Kayunga eyo naye abantu abasinga nnyo bali nnyo wano eyo si ye wali n'abanyala gye bali ate bawano nnyo mpulira kankati eddogo ate mba nekyakulaga wano nkulaza ebintu bingi bw'ogenda mulakifuma wale sino ndirere mulakifuma eji ne buli wobeera kati ali abavuganya omukono ogenda okuli ono walwalamu nebisinga ate ekyewuunyisa nti eddogo libayita eddogo ate bagenda mulago alo basanga Kiruddu alo basanga Namirembe n'ogamba kati sayansi oyo akwatagana kati ekinsinza okummala enviiri ku mutwe era kyenjagala ontangaaze waliwo ebbaluwa omubaka Nambozi gye yawandiise n'agisaasanya ku mitimbagano gyonna naye ebbaluwa eno ekonda eminga meeya omulonde ow'ekibuga kino mukono yamutaddemu erinnya ati yamutaddemu naye kusinziira ku bigambo ebirimu okugjako nga gwe totegeera butegeezi ebigambo ebirimu osobola okukola ki okutegeera gwe yabadde agamba kubanga nja kukusomeramu wano oyinza okusomeramu n'ogamba kakusomeramu gwe kakasa nti yadde agamba meeya ntandike gyeva tandikira agamba bw'ati abaafaafaganya Elisa ye meya abadde wa outgoing mayor abafaafaganya Elisa ne bamuwalana ekisanja kiramba wadde ne mu bulwadde ne batagenda wadde okumubuuzaako ekirisa kyogera mu kulayira yakyogerera nga amukwasa budget Yamuga nti nalwana okuba gwe notajja kundaba biki bikinze byenkwata obimanyi na bimanyi Elisa ng'agamba ani yali agamba meyo naddako waffe nami Kabanda ne bamu okumubuuzaako ne bamuwaabira byakoze ne byatakoze nange namuwabirako mu kibiina ne bamusindikira ebyokoola paka kumufulula paka kumufuula kisekererwa olw'okwegwanyiza ekifo kye baabo ku luno batandise ku nze munnaffe oli mulonda oli mulungi munnaffe olumulonda mu kifo kino nga ye ne basajja be batandika kukayanira na kuwalanira bali mu bifo birala
ate tebabalimba nti bankyukakyuka gwe mubuuze janywa amafuta full tanka mubuuze sente ze yajja ku banne babalangirire mukomye omuze ogwo mukomye omuze ogwo munnaffe totta bantu totuusa banno ku kye watuusa ku Erisa nfuna bulungi bw'oli mulungi ebifo byonna ojja kubituukamu ssebo naffe tuleke tuweereze lekeraawo okutusindikira abatuvuma abatuwaayiriza byonna byokola oba si kyo tukeere buli kifo tukikuwe ofuge bw'omu yawanze nnyo omuliro eyo doozi yayitiridde wansi agamba nti gwate n'omusajja eyadda mu kifo kye wavaamu eri mu Central Division omulwanyisa kati gwe oyagala ki naye kale bamulwanyisa ki kubanga kati yakajja mupya talina kye yakoze tamanyi watandikira tamanyi walaga kati omulwanyisa eki talina kyayinza namulwanyisa naye Katonda bw'ali omulamu kye mwakola Erisa tekijja kukolebwa mulala mukono si yajjajjaawo ayiwako omukono kati yaani mukono namboze yaguyiwako abaguyiyeeko kubanga waliwo n'ebirala ebitiisa ogandi mukono si yajjajja gwe yakojjaawo ba yasengaawo agina mukakwate ki gwera kwakwate kubate ye taata bwe yafa twamuziika nkoowe kitegeeza alevo oyanira mukoddo sezaala waffe aliwo oyo omukadde omugenzi mutabani twali twamuwa omukyala mutabani waaliwa oli bamutomera ku pikipiki ng'ava kakiri bali bamuyita mwerabidde erinnya kankati ng'ogyebendabenda mukono tojajjesookayo nti si yajjajjaawo gwesigunawe si yajjajjaawo gwe yajjajjaawo gwe yakojjaawo oba yafamireyo Erisa mulwadde meya yamuloga nze kyemmanyiiko mugane matini kimbo akiri nti mukadde affe Erisa yaliko wano ng'akulembera eggoma mirundi mingi nga tumuwa olabikuleganya bwereere kankati ate okulonda kwera tukwabangamu nakusaba ssente nga tumulondera bwereere Erisa nga gyatuwubira bubuze ejjambo kati mwami Erisa ku kifo kino ani yandi bamulogera ki ate n'ekirala kyenjala twebuuze mwami Erisa ajjanjabirwa mu ddwaliro Zungu ali mulago kale abazungu balanyise kuba bajanjaba sayansi ono wafu wakifiriko wakalicha kakani wakati gende ekirudu bagende mulago bagende ensambyo bennamirembe ngoga nti asaba abazungu ata kunyanja bakalicha era temanyi kiribwe kiri mukadde waffe yabafamire bamanyi nabutya balina omujjanjaba bagamba nti mulwadde wa sukaali mukadde mulwadde wa sukaali kwa nasemba okumusinkanako anamusinkana ku trade ku kooti eyo mu town yali ku Towers yali alina byatambuza naye nga akoze nnyo ne mugamba mukadde wange kiki agamba sukaali ankola ki namusinkana alina mu suuti ya navy blue ate n'ekirala twagala kwebaza basawo bamukolako tibakoze omulimu gwabwe naye ate n'ekirala kyabwe ekyaliwo nti omuntu walwalamu saagala buli olga nti gundi andoga omanyi eyenkola mbi nnyo olw'ensonga tinabano bogamba basayansi abakalica abantu aba bategeera lwa nsonga bwogera n'omugamba nti nina kino ngabuza nti mukolagana ne Martin oyo kunneyibawo luli yakuba n'enkoko yange okugulu nti abagikuba neefa naye wali ojja kufa oyo yakulimu akuli bubi kankati so embeera efaanagana bweto kitegeeza nti ayogera bino twagala abikakasa atya atubuli agenda ku musawo ki owakalica kyoyo agenda jaja Jumba nabe tutwalire jaja Jumba atubuulire Jumba alina mu sayansi yenna Jumba ano naawe omweteekako nga abamu bagamba nti Jumba alina lanka nnene nnyo naawewana jaja Jumba naawe omuzanyirako nabasinga bagamba talina gakaza wadde n'engoye agalira jaja Jumba wamaanyi jaja Jumba wamaanyi abantu bamwogerako amwera obujulizi bantu bangi lwa naye ayogeza maki ayogeza mangi ayogeza nti jaja Jumba ebintu bwali kwatuladaga ono wobanga gwe togendayo bino bo bitegeera otya oba asindikayo naga nti gasindikayo abaana ate omuntu asobola okulimba
bagende bamwekebejjereze baje bamubuulire naye kati omukulembeze ku level gy'aliko eyomba ka parliament bw'obeera nga bw'oti bw'otabaganya abantu ng'okola ebiwandiiko ebifagana bwe biti n'obitambuza ebirimu amangazamba n'emiruno gyonna bwe gityo mu area emaze okulangirwa nti erimu eddogo lingi bakulembeze obeera kikyogezako okutegeeza ate n'ekirala walingawo enkola yabeeranga mu kyaggwe wano sagala gamba nti weeri naye yabeeranga bajja ne bagamba oli najja n'akwesonsaako olusi najja n'abaala omusujja awo n'afa nga baga nti gundi yamuse nga bajja bakuwonawo ennyumba yo nga enkoko bazirya ng'ente bazookya ng'ebitoke babisawa babisuula ku ttaka ng'ennyumba bagikuwona nga bagisuula kakati eyo enkola buli wewandiike singa kino oba okyogedde mu mumwa oyinza okuba nga nekijja ne wabeerawo embeera endala wabaawo embeera ndi gundi yayogera kati ogenda okola nga obaga ogwako ng'oli munafu ng'ennyumba gikuwona honorable Namboze abijjawa bino eno nti Elisa Baloga muloge ye Elisa Vudde neyeyogerako nti bandoga era mukala ffe tukitegedde emirundi mingi ti ye nga bw'obadde okyogerako era abasawo bano abafa abazungu era bamukolako pozi nga bakola ku sayansi bakola ku byamakerenda bakola ku byamakerenda biba mulimu kati affe agamba sukaali kati sukaali era nga bomanyi tibagaa nti ne bakubamu empiso ne bagamba budde bwe buti wabasse bulewe buti alinyemu omukazi wanagambye nti mukomye omuze ogwo munnaffe totta bantu teni muntu gwe batta ate n'ekirala wano bagamba kabuli okula akula yaluga ate nno message eno giraba mukono badeeteredde oba kagidde kyaggwa oba ki nga lyalimu mazambi agagedda bakoze batisimi basaddaase simanyi gundi aloga gundi simanyi nga tebikola ki naye kati message zino ziba mu bakulembeze byali byakendera ne buno butayimba baboda bwali bwakendera nga teri saddaka abaana byakendera ate nmona ekyenyulira ku mwami Kabanda ono musajja mwangirikani ne famire ye era balikuwasa nnyo Katonda naye kankali ngage nti yakula yaloga ate buli wogenda nga ogina omutendera era baga nti oyo mulogo buli wosukuluma kuwobadde mulogo naye nga ate lunago okola ki naye ofuna ofunye obugagga kalona kuyamba n'ogaggawala baga nti oyo Martin yagenda mu nnyanja tulaba abantu bayogera nnyo ebyennyanja zena bakwano bange bali mu bukere bakola sente basuubuzi ba ttaka naye bantu bagamba nti bagenda mu nnyanja naye ng'omusajja akeera kukola ki akeera kukola na n'ebyatunda asuubula n'okusuubula naye gwe tokola oli waka ate gwogamba oli wakulira nako mbamanyi naye nga bagamba abo tebasaddaase baana naye nga bagenda mu nnyanja yani bakola sente zaabwe bavubuka bato naye kati olwokuba sente zakulemadde oli awo kukolima bukolimi bagenda mu nnyanja kati bagenda mu nnyanja yaabwe kigwe togendayo ebigambo bino mbaka byayogera kozi nawuliddeko nti alabika atangira meya butavuganyako bwa MOP kisanja kijja ate wano waliwo enkola ey'okusika kemiko bajja nakutira kechi buli odukaga mulogo waloga ngawe enkola zino omusajja wesera yeetaasa kajira okumanisa eggayi sega yadduka ebyo yeetaaga kati balange kubanga kati kino kyendabye bwabanga meya ayagala wano awali Namboze kati tannayagalawo munnaaye nno tannabakulaga kyekyayaga kiyali kintu kimu kolera bannamukono okubalaga nti aleeta site wamala okudda site mu kibuga mwisi abantu bali okumusalirawo nti kakati genda bantu bagenda omusalirawo era yetakeerawo n'agamba nti mbadde njala baka palamenti tannakirowoozaako omubaka akomawo bw'atuusa kino mu 2-3 mugumu polisi abyevuganga ng'alaliza Nyanzimbwe ayinza okudda bwe mpulira naye banna ate okukima ki bwe mpulira NUP egaba ebisanja mikasi bibiri ate nekinatandika ekyo balangira ku kino bala biri babisazaamu okubala ebisanja bibiri twalangira ku kino kye tuliko ate nakyo tekinnaba kuyisibwa bulungi ti electoral commission tenaba gazeti nga bwe constitution yaffe nakyo tekinagenda mu nkola naye tajja kudda honorable ayinza okudda ntajja kudda n'obukambwe bungi yadde naye ayinza okudda yabataswala kubanga wakati ngondaga message eno nondaga n'ebigambo ebiwusiŋŋanyizibwa manyi politikale wano bintu badde bakuba lwali actually kyoyogedde ekyo message eno kati wali mu kulayira kw'abagundi bwe baali balayira yagamba bakansala ne bammeeya nga balayiza yali akola speech eno agamba buli omu asigale mu layini ye oba akawulira saakawulira bungi agambye babire mu layini ye buli omu asigale mu kifo kyalimu ng'alinga agamba nti meya sigala ng'ovakuwa meya nange asigale kuba MP n'ali wali n'amanyo nasigala kandi amanyo yakyali
Amanyo yakatandika. Awo yaje asobola kwata yakatandika. Najjo kusatu asobola yakatandika. Amanyo yakatandika kinaba mu nkola ye. Yeye nyini kyanakola. Kye kimwongera baje kimuze mabega. Amanyo yakatandika. Yawe tanaweza na miezi 2. Ne meya yakatandika. Meya yakatandika bannaye. Naye kakati luno olutalo. Luno olutalo luno kati. Lwataddemu era kampo meka. Kampo 2. Kampo 2. Eno eri eno nene eri eno. Naye kakati wagamba nekyabika ngadda. Akomawo. Ombaka yalusuubudde nno. Lwakoledde. Naye kati naye bw'aba akomawo yajja mwaka kyombaka. Yajja mu by election ya 2011. 2011. Wakati we nasooka atuusa. Gire jajibula ku kisanja. Jajibula ku Kyabakaluba. Ne kimutuusa mu 2011 twalondera. Ate kati amu akibala kiramba. Akiba kiramba era. Wama oli yaliwa. Yali ani. Bakaluba mukasi. Yali mu. Nawulira nenda yakaba nyombo yasasula sendeze. Agenda yogera Kitegeeza ya muri falinga sendeze yasasanyiza mu musango na bichi bino. Kati awo esanja abera naye yakitwala kiramba. Then nava ekyo kimu. Then 2011 paka 2016 ebyo bibiri. 2016 paka 2021 bisatu. 2021 paka 2026 bina. Kinakwata jako Arega tyabachoka n'okwebaza. Kama olujja mwadde obulamu. Balwa bamukangamu abasajja abasirikale bo mu parliament awo naye kama ya musasa. Kyabasoka okwebaza kiri kimu. Timukama muwadde ki? Obulamu. Kama muwadde obulamu. Kankati so okugendera notagenda nga semuju. Notagenda nga semuju. Notagenda nga mulodi bwe yagenda. Bo mulodi yagenda bubi. Nese muju yagenda bubi. Mulodi yaswazibwa. Mulodi yaswazibwa nnyo. Yaswazibwa nnyo mulodi. Kakati togenda nga mulodi. Kuba jibamukuba musajja mukuni bakuba bati. Kani batakuba nga semuju. Kani batakuba nga obukitiibwa masayansi. Ono muteeketeke we Masaka. Muteeketeke we Masaka. Mboze ebisanya biba bingi. Oba tumuwadde bingi. Tatukuba mu mbuga z'amateeka. Soboddemu obalimu. Ayinza tukuba mu mbuga z'amateeka. Nzijukira nga ajjira mu 2011. Weewu. 2011 by election. Nange kyenzukira nga ajjira mu by election ya ki? Bakaluba. Mu by election ya Bakaluba. Naye. Bwekyali. Nga biba bingi. Kati 2011 si kimu? 2011. Wano bagambye bwe bati. Ndabo bano we watuufu. Represented Uganda defeating her closest competitor George Fred Kajimu akino babala kino ekyakasemba ogenza mulode nkwanira wa bayamukabira neno soko muyisemu mikwani atusagala sagala tumwe ebisanja bingi ayinzo sagala tumwe bingi ayinzo okukola ki kandabe inedde nga tuba tumuwadde naye ate kyemumanyeko kiri kimu mpulira boogezi bantu nti yakuwalanyi kati ayinza omuwalana oyo yakozeeko message oyo gweyakozeeko message ayinza omuwalana nekitabo wano bagambe nti Betty Namboze bakireke first entered the Parliament of Uganda in 2010. She was elected as the Member of Parliament for Mukono Municipality on the Democratic Party ticket during a by-election and was officially sworn in January 2010. Exactly. Si 2011. Twali tumututana wa. Twali tumongedde awo omwaka. 2010. Yayingira 2010. Mu by election. Mu by election. Kituufu. Ye kalukali kati bali bamubbye. Kakati akalulwako ebamubba. Baka oigundi yagaba n'ebintu bakaluba. Yagabanga entamu. Yamuwabiramu eyo line. Ate Bakaluba oyo yakwata mu bujjukira constituency yaliko Mukono North constituency gegatta kuno kankati Bakaluba yafa yatukubira kesi batugana na mata yagala ko diala form ne tugana kadi nafuna diala form jagifuna ne yongeza obululu kakati wali omusajja gwe nali ntokumulwa mda Kepa Nsumba Kepa Nsumba yali omujulizo omukulu mu musango ogwo era Kepa Nsumba bambi kama muwumuze mirembe nafa bamuzika na kifume eyo naye yafa akukuluma nnyo teyasasulwa yayitiraawo ng'abamagi nenamboza asasula yayitiraawo ng'abamagi abamagi obamanyi bebaki abamagi abo babasindika ogenda okulaba Yesu yali azaaliddwa kati kabaka n'abalinda eri yali kabaka Kerode oba yabalinda baddeyo bayitamu bisi ne bagenda ontwali amawurre tebadda
So ayingira 210 era wano bakulaze nti yalayira January yalayira June lumu 210 kakati nakwata 210 ekyo nasoka nakituusa mu 211 awondoza yakwatawo ebiri yakwata ngabo ganzi oli yakwata ke kasawo era nakati yakyakola bakaluba mukasa yamudeza sente ziyali aliddeko kigeza kyali kiyambe ekyo tukimubalire kyonna ekyo kiba kyatandika 2 One yali 210. Kiba kyatandika 2 kati kimuwe ekyo 2 paka 2 no kyali kikwako 211 kyatandika 2 kati 2 yes so 2 kimu 2 216 bibiri 216 biri mugumu bisatu 225 bina nawe bibaze bulungi ebyo gabindi bulala 2 kuba tukimuwadde kyonna kikye kimu kuba ne bakalube yasasula sente za kooti yasasula 2 paka 211 kimu 211 paka 216 bibiri 216 paka 221 bisatu 221 paka 226 bina Nenga yagamba yakafuga 2 byokka. Mbona bazebi? Chamanye kubala. Yali avudeyo ko natadayo na misinga ko mwa. Ekibangawo. Obali yaliko ngao na lebulume bayiga kubanga lume bayiga yali yoko. Bamuzikizamu. Nadda kati bamuzikiza. Nabakoba yali yoko bamuzikiza. Ate naddalu. Kati yako. Ondabangawo. Ono omusajja wane nakawa omukadde oyo we naliyemu Ruhindi yali yoko ne bamuzikiza kati yakomyewo ondazikirangamu byonna mukono yabagunju so kitegeeza kino kyonna olukituusa mu 231 agenda kuba tukutte emyaka ebisanja 5 emyaka 20 mwegi naye wadde ate nga kiba kyabulabe kitegeeza wanaaba akomyewo ajja kuba ayagala kutukwataaga kale ate walinja ne Museveni neka kati bino kyola zino message ndasanze ne byeddoko na biki bino biraga return eno message atanso okuweereza biraga kudda kwanga omuntu atalina interest mu bifo wandi oyombera ki era oyombesaani akaya buno budde bwandi badde bwa kuguluminga muntu nakwetereza gwagenda tuuzaawo nga yagenzi gwagenda okwasa bendera nti ono mwana gwenzize ntambula naye ono bamuwe naye kakati wabanga kyali mutu aluvugana bwezi oba nakwasa ono ow'essatu ow'eggoma bantu simanyi ayinza okuba n'omukisa gwe netomanya tomanya naye nga abantu bangi bweba n'omukisa gwe naye nga abantu abeeteeseteesa baswame bangi ate nekya tuli mu nteekateeka okutulakutulamu wano bino ebyalo byonna tugenda kubikutula nga munaba already bikutufu tugenda kubyongera tufune site yawa site ejja kuva eri ekampala gyekona bakumira gweta Kampala ate nga tulina municipality sobola bawo nepoka city so kadi message bino message kasoziraba ezo kitegeeza waliwo battle line kitegeeza butegeeza nti waliwo return ajja kukomawo kubanga message ebadde hate speech nnyo bwogitunuulira nti ate mukono si yajjajjaawo akati gwe yakojjaawo yafamireyo kati ekintu kino ekyokukozesa omuntu omulwadde n'omuteeka mu kulwana entalo zo kuba kati ow'ekitiibwa Elisa Mukasankoyoyo buli omu akimanyi nti mulwadde n'obulwadde bwe tetusaana kubwogerako wano kubanga eri privacy ye era tusaba famire tusonyiwe tekibadde mu bugenderevu bwaffe okwogera ku bulwadde bwa mukulembeze waffe naye ate tumuwanya ekitiibwa kubanga abadde mu byobufuzi byaffe ebbanga ate tanyiiga tanyiiga so twetondedde famire eyo n'abamulinaanyi kituufu naye twogedde ku mbeera olw'ekiwandiiko omubaka kino ekyafulumya kyali kiraga nti waliwo ki akalogo kalenzi omuntu ali mu kumira amakerenda bw'alaba nga gw'otaddeko message eno obeera omulaga ki olaba naye bw'omuzimbamu embeera nti omutima gwo gukyusa noga nti ddala bamukuttemu buki bamutaddemu koodi naye nkulaze biri ebyaliwo seeta wakati agirukumani Seggayi noono omugweta Munyibwa Charles omusajja Seggayi ali bubi nga buli wayita baka nti omusajja bagaye gw'omukuttemu adde akuvuganya bubi nnyo akalulu bali luka gwessira n'ennyenje ku Mukono district naye Seggayi nawe nti owaayi wandigenze noolaba engeri gye bakwekebejjamu Seggayi yalwana okwetasa ekintu ekyo naye kyali kimulibe ekyange ekiwedde
kale kitatono nagwana era twagala osasira family ye naye tata we ng'ayogera nti omwana wange nankubira ekintu gwe tulayire ati bangambye ate oli mulwadde mwanyina ng'amukubira so ekatenta awo Gombolola nakisunga Gombolola yaffe njikuliddemu naye abantu ba kodi bali bagenze bagwamu kuba bagamba n'oli yali yafa kubanga kiro kyavuko kiraba kifo ky'abavubuka Nakamanya mwe yali waliwo ekifo kirala nga kyali ky'abavubuka ekyo era ekatente eyo egoma bale njogera wano waliwo n'omulala eyaffe bukeerere webadenjija Shannon Mubuke Shannon Mubuke yali wabavubuka yali female life counselor kati female life counselor Shannon Mubuke wavaawo yali nembiranye n'omugenzi Nakamanya ku kifo kadi Shannon n'agifuna bwagifuna yakulemberako yennaku tezawera binateguka bonna nga bali bakana kadi bateguka bonna bateguka bonna kati bagenzi kadi no Shannon yasooka nafa kadi Nakamanya n'akikola Nakamanya bamwakadi ngoli by election wadabisa naye waliwo okulonda abantu awalala kwaba ali kayunga ne batuwa by election one ne bakwawo okulonda Nakamanya ndeye nakola ki nalondebwa Nakamanya namalako ekisanja kali abakimalako bwate afunya ne kadi abeera ate agenda okukwata kino ekya 2 mu agende ku district ate naye n'abantu bagandi kifo kibadde ki so kati abeeka tent kibakaba nawo ne goma kyakola kyabaddewo ko kyaliwo kibaddewo kubanga Nakamanya ndoza ajawoza myaka 2 kiwezi Nakamanya afudde wano nga tugenda okulonda kanesha ni mu campaign zigenda tandika kakati bakabe katente nane goma kikoze eki kitose kibaddewo ate district yeki yemu naye kankati njagala kwogera ku nsonga ya message message ewa ekintu ekikyamu kubanga omusajja nze kyemanyi ku musajja nogwa wandiseko message meya Kabanda ata siwa shiriki siwa kalugo kalenzi ekyo ntayi naye kakati ono omenye wali omuntu akyakuzimbako nakuzimbako ebigambo nagala okukyayisa abantu yayitayo yonna kimese kitambula gende nga kwogerako ebigambo oyo mulogo biki yakola bwati naye nga tesiki meya Kabanda tayinza kuba siwa shiriki olwo lwali ebyabufuzi naye bafuzi ate babizannye bubi ye ne waba washiriki kati omuntu yawangudde ye meya aliko kati lwaki abasigala akyalogo ng'afiira ki ng'amufiira kooti kati n'ekirala munamuloga namufafanya na poleka ekisekererwa alimba kati eyo kemiko ya byabufuzi wana bakuba kemiko na mu byalo abitambuze mu byalo agende ng'alimbalimba abantu abakwata obujega nga bakosa ne bano bakansala be yakyopudde bagenda batambuza faya nomanyi musajja mulogo yakute mu musajja soka nkati oyandi badda guide nga nawo guidance entuufu tiwa tunakola bwe tunemwe tuti koyo mukala fe tumwetaaga tosobola teekawo lutalo n'olaga ate nayo tajja kuloga kakali kutegeera nti bakuloga kireka okuba butegeezo naye yakoze message nga waawano nga naye alina ababe ayinza nga agenda wajajja jjumba eyo oba ewalala waliwo bagamba nga nato bagenda nga Tanzania alina babigambanga kulye kakundi kalinga wano kagira Tanzania eyo nga gye baterereza baterereza abakulu nga gye bali abakulu bali ga Tanzania neka akadi nze chono bale simuuliranga ngwe pepe ko kuva wano yadduka buddusi pepe kaduka kutasa bulamu kankati pepe kaduka kutasa bulamu amugoba yali Kabanda na ate Kabanda yali ebisere musajja atwa bali na kansala yali na kansala ngamwagazaaki soka nkati bwe yadduka pepe kasero bwo yadduka okuva wano mu district ate abagwa mu Kalangwa kakati eno message inakyeraga nagwa nti obayaga nomanya kifa mu nnyanja obuuza gonya yesulamu egwa nti emputa mweziri mukene mwali mulimu engege entono temukyali naye kati Kabanda ate nabakulagana nti oba meya abwe egwa oba MPtanaweza na miezi tanafuna n'akasaala konna ak'obwa meya tanafuna n'akasaala wadde ng'afaayo lwaki oba omulowoleza nti ayagala bwa MP omanye banayavuzi bano abakujjukujju balabye ekyaguddewo kuzizika mangu akuba kamanyi kati musisi bamwogereranga ebigambo musika agenze eri Ssemujju agenda munyiga agenda mukuba agenda musuula eri naye nga musisi asirise musajja munyimukubiriza ate ng'ono omukazi naye yakuba musisi n'amugje yamukuba omujja wano kati singa mawulire malala singa malala nnyo naawe musisi nakakuba kuva wano
Semundi senga wali senga wano wali wate wana amawulire malala ono senga amawulire malala wali musajja nombo kusatukumena guma legeza byandi badde bibiri either muso kubanga MP wa wano aba wejira either kubanga MP wa wano obasinga agenda dewa Katonda bwekiri musiba kana mukubiriza tazanye mukubiriza wa Church of Uganda ate munamateeka amateeka nzo butakola ne mukubiriza wa Church awekira amateeka baga mukubiri amateeka de gakola amateeka de gakola musanzu wa kusirika de gakola kaso George Musisi abakulemezaamu emukono yandibadde either MP wa mukono municipality oba singa ali wa Katonda olwokuba senga mukubiriza senga ki MP mukubiriza yandibadde MP kuba mukubiriza wa Church oba secho asuma wala muri ko side ne side yandibadde yasindikibadde wa Katonda wa Katonda natala bakatiteka kuba yagenda dda nageza kati ono bakano nagenda basanga FFKL engumi evuga aiza muguru oba magombe engumi evuga owano municipal kaza butalwanagana nasanga FFK namusanga FFK bokubanga iwanji kwakali yali yesekale kalangwe engumi azala kali kala FFK ati olaba kalangoze ate kwanya mukubirawo FFK yali mukambwe ino nakaleva kasirite kali kama ya mukubira woyo neka kati nombaka wa parliament wano nomutwana sanga FFK wano mukono municipal bamusanze muguru engumi edinovuga ne bamusange Magombe engumi edinovuga FFK inzo musonyiwa tesoboka akati denyo totya mbera bwetu naye abantu bekatende nakisunga sabu county kati chenjagala kiri kimu bagende nga tebakiwa nnyo maanyi tebakitwala nga nsonga bagende mu by election by election kizibu okubaawo either ngalo by election erinaanyaawo nga tennene chairman nga bagombolola yabwa MP ne bakuva kansala mwe bujira anti wano wayinza okubaawo by election ku cha municipality naye tusamukama Katonda ne kubeerawo Dr. Daisy Sonko ya ingire koti talina nsonga talina ono ye wadde akola amazambi naye yawangula era zenga awangula ate omanyi Kabanda yakola omulimu munene mukalu lwako alla kubulira yako era yandibeta muwandiseko eyo message yakola Kabanda yakwala buli kyalina ate musajja mugabi nga bomumanyi yakwala buli kyalina n'akiteekayo ate n'akola butebalira butasamuka naye ngatomba kati yawagira Kabanda yamuwagira atoka kyona kyamukaka yategera yalina omutima gwagaliririsa nga adakola message naye atoka nakkiriza nti Kabanda yalina ticket ng'ate n'amaanyi agalaba agalina waliwo omuntu okumwerijja ngo talina maki ng'owadawada bwazi naye omusajja ali muzibu kubanga nali eseeta mukadde waffe si mu lukasimu ava ng'afuna obulu 8 Kabanda 5 11 Kabanda 7 kati era nza gamba nti obusati yali munafu oyo ate mu ground wennyini ng'ate Ntinda zone Ntinda wonna balinga bali awo avuka bakola bu comedy naye yawangula kati kwa ndi wali omukola ki wali omwetaaga nabwe kityo yes yali amwetaagira ddala kankati Kabanda wabasazeewo okuwagira ekintu n'okukola akola ate n'omutima gumu ate ateekamu naye ate kitali ku ono bangamba ono newaba alina akawumbi mu nsawo nga yakulabe n'2,000 nga mwatambudde mwenna akugamba gula amazzi kugambye abo bonna badijje naye oliddeko ku sente ye sisinza mutawaanyi okimanyi ti waluganda lwange sinza mutawaanyi sobola musumbuwa ate ngoweddira ndiga oli wakola anti tuganye twamuwa eri twamuwa kozi sinza mutawanya kumujjako sente ate ne mwami we bane ate naye musajja munakyagwe wakukyale yewa ate omwami omusajja mukaka bale musajja kano yakola omusajja oli musajja mulungi awo abantu ekitiibwa mukakkamu tayagala nnyo minuuno namanga zamba olwo yaŋŋambye nti okumanya ng'omukyalo yayagala ekifo ekyo wakira n'ateekateeka omwami we wanaaba tutuuse tayinza kujja bakireke oli yagala nti eitha omwana we oba omwami we omwana ate esowakana naye omwami empisa z'alina tasobola kubijjamu ebyo tasobola hali munakyagwa omuteeketeeke mukuume mu lunyanja bakoona ate aswaza obukuuma omulala ono munnaffe ate no bagamba yalinako essabo oyo anirokooya nga akola wano mbwe yali waawano naye bagamba mbu nga musawo mbwe eyo saidi zeeyo nga mujjanjabi nakifuma eyo mugalina eddwaliro ati lero eddwaliro yalina eddwaliro omwo nga mujjanjabi nga nina eddwaliro kakati
naye nenze saligendamu sakakasa nawulanga baga nti alina obanga omala kubuukinga samanyi. So ombaka afatekate ayinza oteekateeka muwala we Tendo mune baga yakaliddeko baga mwoyo mulondo kankati nze Tendo siwakana naye nga ekyo ni mukadde waffe oli munakyagwa omuteeko engineer tasobola engineer yalasa kudamu eyo yakozibwa nnyo engineer tasobola era mu kintu kyawa omubaka Katonda yamuwa omwami oyo muzaŋŋanda naye wano kweno message so kati gatuwunzika programu eno message eno neddogo eritambula mu mukono binaawunzika bitya tebireke nga birina omuntu omunene gwe bitemyera byatemye bakansala kyetusaba kati twagala kusaba kadde affe mu bafaaza balevulandi bongiremu ku maanyi muno abanadini abagundivu be baane Bishop Kagodo Bishop Sebagala yawumula Musumba Sekamanya yawumula kyakola bakola gye balye kati eriyo kagwa waliyo kani owerugazi gundi mukadde waffe Bishop ani Bishop Werugazi yadda mu kifo kya Sekamanya Bishop waffe lano ate nze ndi mukatuliki oli mukatuliki lano gwo mumbuzizza Bishop Rugazi diocese Bishop aniyo yava na Rubaga yava Rubaga nano mukadde waffe wamvudde ate bulijja mbeera wano ambeera wano bamuyita Bishop bamuyita Christopher Kakoza mukadde waffe Kakoza Bishop Kakoza akibeeremu Bishop Kagoda akibeeremu Sebagala akibeeremu Bishop Canon bano bamusumba Rwandasa bakibeeremu Kanoni Waswa Kanoni akibeeremu Desmond Serunjojo w'emisinde bakibeeremu ba district kaza abamukono bonna bakibeeremu district kadi bayimamu bamusumba Nyanza abeseta wali bakibeeremu kakati kwatinza okubeera wano ababishop abemukono babishop Gilvas Muziba bakibeeremu balwandasa bafaza wali kusedi bali kudembe mukono we bayimirire bonna bayimirire bakibeeremu kadi egomba lina kisunge bali naanyaawo abagaga bo mu kibuga mukono bakibeeremu muzaŋŋanda ajaki muzaŋŋanda kimanyo bali kunono bali saidi kisinza kubulira naye yaleka ye wa Lutiko wali wa Bishop Kagodo muzaŋŋanda akibeeremu naye business bazifa wali nenya tuzimbidde ebbanga eraga ludiza gye lyava ebagamba ngambo ekyagosibula misana ebagala kubanga ligenda abakulu bakibeeremu abagaga bo mu district ya ate namayindi ate nno gwadde boogerako Mwami Kabanda yatwala department y'abavubuka n'abaana mu bulabirizi obw'emukono naye akibeeremu abakulembeze bonna bakibeeremu mukono esoketerere baddaye batawunikira kabere bakkaawo okuzina kulera ebbaluwa okuzina ku kino ekiwandiikiddwa banaye musitukiremu bwanga mujje badistrict kazi bayimamu buli lwakutala muteekeewo eswala ey'enjawulo mukono bagitwala eno message eno wandibaawo omululi ogugwa mukono si yajjajjaawo agaye mukono tolekera wakutta abantu mukono si yajjajjaawo omusajja azimbye abavubuka mu Anglikani Church abasumba bonna bamwenyumirizaamu naki naye kati ayagala muleka amazambi agamusiiga amumetta obusa onye lwamalanga obusa ku ssomero wasomerako mu ssomero gano gerolanga obusa nga mumaala obusaba bwa mande enkumbi eba ya lwakusatu okulima kati ogamba okumaala fe twamaalako kati ayagala kumumaala bafaza betebukibeeremu ate bafaza bere musajja wa Katonda nnyo ate mukozi bafaza sali wane sonde bonna bakibeeremu ekintu tebasirika boza gasali akibeeremu kubanga mukono kati yagala okuddayo yakola ki giyava amawulire gano gasatulatinze nnyo agakitatta buli omu awoza dogo amawulire gaki agagasatulatinze ng'ate wano ekibaluwa kitambula ku mikutu kigamba naye kyogera kutta bantu naye twagala omugamba ate nekirungi ngakiwandiisa tumumanyi tumumanyi waffe oyo waffe ate kati tujja okukola
tugenda gaba Kadafi na bitogede kwa mujite bamutuze kali ngomusoma Rwanda sawa ali awo ngebiberawo Bishop Sebagala Kagodo Bishop Kagodo atudde wano Kakoza atudde wano abasoma bana bali aba bali bali Serunjo gibali awo bachazi bete paza chazi bete kati chagwe daje Bishop Sebagala walo no Kadafi yakawumulo ono wa ko bade ku Buganda ade Masaka wa West Buganda West Buganda Katumba Tamale wamuno waffe astukire mu chagwe daje yava enno Katumba Tamale ate musajja mwogezi nnyo ate mulungamya banna muna chagwa wedde emirimu abasajja abagaga bananyini riders temutuula waliwo ono omugaga wafono wa adiwe Warud adiwe Sekancha yasomera Kiyola muna chagwe geregere yasomera Kiyola siyo waliwo nono wa aduwe ya kudide Kisoga waliwo somero lyawo banita Zion si Zion balitani kati alina aduwe ya mutawuni anaduwe ya Queen yawe Seroma onoluko Seroma otulenga mukone dayo yava edayo yava kanti osibula misana Seroma mwe bagaga bo mu district betulina mujja mwogeyo ku bintu bino asomade bakyasirise agaga basirise abafaza basirise General Rweiso ate no baneiba bali mu lukagumu abali mu muluko ogu ngwantawo General Rweiso wentawo ali ntawo asitukiremu ne speaker banga yavudde wano Chungu Speaker wechungu nabo batuyambe bana mu miro bansube kawuga Kasule Lumumba batuyambe weseta no dawo batuyambe andi kati ekifanye kigenda okwaga nti osulawa bakubuza obade mu bantu onyumya manyimbo oli wakabi era tokeno nasologa taka mafuta wa Musa nasologa taka mafuta omusajja bakatondo yo siwa interview council ajayingire akiberemu katuberemu bro da tukolina ngene mbaje batuyambe kaduno teruki aliko gamba mu lwaguni obagundi lwa banachagwa bonna bavyo tetujja kuzika bakulembeze bafenga abantu tubamanya babatta kubanga kati message eno ono yafudde ate ongedeko eno message atotadde message etambula committee bagala tulagawa halalala rero n'abantu bangi banachagwe bangi bakaga kati labe komane na kisonga eyo gibataddeko ekigambo ekyo nze ntera nnyo okugenda ensonga eyo tebakita nsonga bendi katubeerayo nnyo kugamba eyo nayo teri tabbu naye kati kyali kisangibwa mu muluka gwawa gwekatente kakati ekifani kye bataddewo budo nti amayimbe gamusaze sinya kutuse simanyi Honorable Robert Maseruka tula misinde bagirawo ate muvubuka oyo ayo kyekyagudde area yo kimuli kumpi kubanga Maseko abeera na Kisunga anti yatwala side yawo bayira ate gombola yemu yatwalira ddala awo ngomba yatwalawo ate gombola yeki yemu mwasula kati Maseruka olimvuka tukusobera duka Robert Maseruka misinde no amaniyo Draviru Sheira gwe umane mupya abana kifananyi kifa kifaga kuva jakuza matini ova anti mva mukono eyo gye batta abantu amayimbe gye gasala abantu omuntu ajja kujana wangameti omwene yo kulya tukulya temayimbe gajja musa kanso muri mama yuni abudala kanyago muna mateeka tusitukiremu tetutuula eno songa nkulu nnyo kati wali omusajja afa omulala ate nno mukozi yenno wawaka Haji Chwanuka Sulaiman nakifuma naye asitukiremu kubanga ensonga evude mu district yeno tukwatagane Owekitiibwa Johnson Muyanja Ssenyonga Yokana ate Yokana mulungamya era temanyi oyalabye ebbaluwa eno Yokana bano bano senga yabayise nadda kuba Yokana ayinza kukkiriza bintu bino kuba nti bitambula mu kitundu muno Yokana muyanja era sekatuba n'abantu balinga Yokana ng'ona abantu nga 10 mu district y'Emukono oba ogimazi Muyanja Ssenyonga asitukiremu Muyanja Ssenyonga kubanga kintu kyalo kitambula ngali kitafudde mufu amulawe yayogedde kyabani wena Kisunga nabe chairman nga akolima ona atososa musosi ne yakikoze namwe mujja genda okiraga tyada kyafalinga nti dogo era bo bakimanyi nti dogo era kakati abo kubatereza nekirali okanse agenda kufa kano ngo basonzeemu ono agenda kunywa amazzi anaweereza oyo banamuganya tajja kakati ono kyali mu kukola kabando ono nti afafagana emyaka 5 amukuba Black Mail agenda mubijisa nga buli otuka buli kyalo kyonna teyo mulogo buli okoonako nti yaloga gundi wodde eno nti nga bakusongamu emimwa bati enkola z'omukulu zeza kubirawo bangamye nti bagenda ku disciplininga kanso sayo netuula ku lulwo tebajja kunsobola
Kanso sawa yonna nti weyabize ebyama ebyensimbi ze bakwata ne balonda Owena. Yes, ate kati olaba nze mu kibiina muno bukyanoba yasalekera agenda okumpita agenda kumpita mu capacity agenda kumpita nga speaker agenda kumpita nga muna NUP agenda kumpita nga ki zato benjogerako bogerako nga ba national platform bagambye to wakitiibwa deputy speaker ate kati zisiragenda mu kanso sitajigenda ate nzina n'okumpita kansala Martin kubanga bakansala nako zinenge amazambi ge bakola nzina n'okumpita nti ndi kansala tintiisa office walabye honorable Namazi yayogedde namulabye message yade yamanyo twaze board statement kakati siza kuba ku Namazi yayogedde nengenda ku bibyo gwe byogwame byekiyayeyayi mbosimanyi nakuba kitiibwa omaze okukola ebikyamu zemberawo nga ngwa bugwe mu ttaka bagami mutambula eyo nanga tewana kibwa nti oli honorable oyogera ebyama by'omunda kakati honorable kyabakola ebyo era ngemanya abantu abaita honorable kandi honorable kyakola ebyo ti honorable era nze tano okumpita ekiteeso kigenda kuleetera kansala Lubwama Vincent owekawuga yagenda okukireeta mu lukiiko nze simunaako buzibu naye banobo badde nkyalungamya nungamya abantu bakibiina kyange olungamya bakibiina tobalungamiza mu lukiiko lwa kanso nze siri ku bakansala zeta n'okumpita kansala golungamya bamemba ba NUP nungamya bamemba ba NUP abasiiwusa empisa okujja nga bagambye nti bagenze ngamba nti bagenze nja kubavaako nze era bino byempula simanyi sipiiko bagamba babeki sitegeera kikyagamba era nkyanoonyereza nebuuza agamba ki andi mbwe ebintu ebyakolebwa bwe bakwata akasente kaabwe ne balonda Owena bali basazewo bisigaleeyo mukakati ate gwe obyogera mu bamawulire ate nekyanze ni mukulembeze wa kibiina nti sagamba nze mobilizer wa informal sector wa NUP wa Mukono municipality awo kamvunanyizibwa ate mbadde vice chairman wa Kunga wa Mukono municipality toyina katuka kusitera bakubuuza eyo nga njogera kati ate bagwa principal wafe wanimbyo ne bamuddusa paka badde gyali alimitalaga kati kaziralo nga tunazagira bwe kiriwo inakyogera boogezi byonna nina okyogera era nze tosobola kukola kintu nga kikoona ku kibiina kyange nekikyogera tekisoboka kati ate nga nti Mwami Lubwama Vincent agenda oleta ekiteeso kigenda okudisciplininga mu kanso ne lwaki obaleka bakansala nze saagala mawanga zamba kasaba webatereeza ne bateera ate omala kuba kino olaba kye baakola kyo baayonoona kubanga tekitina rivansi yinga bukiiko buno bwetulonda bukiiko mala emyaka 2 n'ekitundu osobola tulina emyaka 2 n'ekitundu nakyusa sipiika galakyuka paka 5 naye buno obukiiko bukola standing committees zikyuka emyaka 2 kitundu senga ze bali bakoleramu ensobi twandigambye kale naye tosobola kukola nsobi ku bwa sipiika okulakyuka emyaka 5 wawedde Lubwama Vincent manyi kakungonoovu musajja wange oyo mukwano gwe yangambye agenda akireete mulinze akireete towa abakulembeze kitiibwa byaliwo byali byakyama bali tebagala nsi ebitegeere bakwata kasente kabe balinamu enjala bazaye baana ku ssomero ekyo kya bulimba ate nze sobola kuva ate sobola kuva ku mulama gwa kibiina nze kuba valu zina zitegeere Dr. Sanjay wa Beef Organic agamba agendayo gwalina okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo akujjanjabe ajja kukola buli kintu kyonna kyonna olina ulcers olina pressure olina asthma ebirwadde ennyindo zo zisiba emimiro gitejeggulawo obulago bukwatira olinamu amaba mu bulago tosyasobola kumira tosobola ebintu byonna byonna ebyo ezo bata tracerites ajja kujjanjaba ate ojja kuba nga owona bulungi nnyo ye Dr. Sanjay wa Beef Organic ate banaffe wali muzibu nnyo Dr. Sanjay muzibu nnyo atabula kibayita kusomeza ku TV wano nosuula gadi gwe wennyini agenda buli bulwadde yabuyiga amanyi otabula kibayita eddagala abalina emikolo mutukubireko namba yiyo wansi awo tusobole okuba nga tukola emikolo gyammwe mikolo ki gyabalongo okwanjula embaga okukyala fundraising ceremony oyagala kusika sente muzimba kyaki muzimba muzikiti oyagala mbaga oyagala kwanjula onoonya akubiriza meeting onoonya mwogezi wa kwanjula oba mwogezi wa mbaga wakukyala byonna kubira ku namba eri wansi awo ojja kuba nga tukwatagana bulungi n'oba oli bweru wa ggwanga ojja kuba nga nkuyamba ebintu bino sobola kuba nga ate tubikola enkuba etuyiseemu kansembye bannaffe aba Dream Restaurant wandege wali enjera ebeekulumye gendayo oli ekyemisana balina bufe balina delivery
osobola okuba namba yanyo delivery ka delivery unaona woli manje kabana ate tuwa delivery baje yo banna abaweereza ka delivery akajja ku Dream Restaurant wandege so yakuba okubira na mubiru nga bakateeka ku simu oyogera kika kya mmere gyoyagala bana oluwombo buli kimu balina oluwombo olw'ennyama olw'enkoko olw'ebinyeebwa olw'obutiko olwa buli type balina emmere yaffe eŋŋanda nansangwa balina ekintu kyolyanga balugu yenna bagirina kale mugende eyo mulye ate mukute